Omulungi ali ku Munyonkula Musaako wasiza otya ssebo wasiza otya nnyo bino program tambula n'okumanya tuli ku byabufumbo naye waliwo ekintu kyenkedde nakyo obwedda kindi ku bwongo nti oyinza okuba nga mu ndabika toli mulungi kaalaala bano bagamba bebayiwako amazzi ne baganywa but osobola okuba n'omutima omulungi omutima omulungi ogutandikira kwana Kristo kola Kristo byayagala ojja kusobola okufuna omutima omulungi bw'oba oyagala Kristo awo wetutandikira ye starting point eyeebuza wa wentandikira naye ate okubeera n'omutima omulungi tekitegeeza nti faanana ng'ekikutiya kya kasasiro weefeeko faananako bulungi do what you can tuli mu basics ez'obufumbo foundation wadde tuli mu kulambulula ku bbago lino naye simanyi lwaki kizze mu birowoozo byange waliwo ali eyo ngamba kasita nnina omutima omulungi you need to attract tosobola ku attractinga ng'ofaanana nga bw'oyagala yes kati ate naawe agamba mb'ofaanana bulungi you'll attract and lose keep. You will not keep kakati naawe wetubeeko ofuna omutima omulungi kubanga bino ebintu bya attracting and keeping before you commit kati onoobeera nga gwe you're used to losing commitment kijja kuba kizibu nnyo gy'oli atajja kuba olowooza nti nze nkyali n'obudde ate nfaanana ki bulungi teri muntu agenda mu katale gula nnyaanya ng'eddugala era ng'emidaala giriwo ebiri waliwo etukula waliwo n'eddugala osooka kweriwa era ne bw'oba ogenze ku bukya gula nnyama n'osanga eriko ensowera n'etaliiko nsowera ekigenda okusikiriza ennyama era ojja laba nga nnyonjo mu mutwe gwo ojja lowooza nti buli kimu ebirala ojja biraba okuwooma kwayo luvannyuma so okulabika obulungi kirina kuba kitundu kya bulamu bwo gw'omuntu si bakazi bokka n'abasajja bannange twakoba omulembe gw'abasajja abateefaako look good olina okuba beera ne ambasada w'abasinga bannayanzisi atambula n'ekiwoowo kye yes omusajja ate nga ye ambasada w'abasingo kakati gwe atali ambasada w'abasingo ng'oluubirira okufuna obufumbo waliwo abantu nga wetubalaba nga tofiti nga ku side kw'oyimiridde olw'endabikayo so you need to upgrade ofitinge w'oyimiridde mu kifo ekyo being by her side fitingawo nawe omukazi olina okuba nga ofiitinga awo w'oyimiridde bwe baga bannange katubanize mukyala gundi katwanize omwami wa gundi bannange omwami nga bw'omulaba so abakyala naffe tufeeyo nnyo okuyambako abaami baffe bambuke abamu tebamanyi kyakukola naye b'organizing nti bw'oyambala ng'oli mu formal setting omukyala n'omwami mwambaze n'ekirala nina kyendebe mugenda kunsonyiwa ngenda kulumbako nya Western Uganda simanyi yabagamba nti tsokko okwambala kachi ne jini ku mbaga z'abantu and shirts then you fold your hands olusi totaddeeko na kooti to you it's okay noyambala casual yoze empale za kachi bawestana muzaagala nnyo era zibanyumira si ku mbaga z'abantu ku mbaga z'abantu embaga giwa ekitiibwa n'empale ze za kachi tezigenda era tezigenda mu maofiisi g'abantu eyo casual smart birthday party zo lunch omanyi waliwo olunaku olwa dress down mu office mu corporate world kati Friday it is okay because it's a dress down day kati Monday eyewamu ebikola naye era tebikola still ekintu kye bayita ennyambala wadde kubanga ekisaliza culture waliwo engoye za culture nga bw'onoogamba nti ku mbaga omuntu asobola okugira mu gomesi asobola okugira mu shanana it's a culture outfit n'ebino omuntu n'ajjira mu kitengi ku kwanjula kw'omuntu give away y'omuntu ebimu African attire mukolo ki so bw'oba oli musajja mukulu itsoke abantu abakulu abo ababa bataata baffe bajjajja engoye ezimu tebazisobola amasuuti amataayi naye bo basobola okwambala ebitengi kiri acceptable tubakkiriza bambala ebitengi ebyo byonna ezo engoye naye mmwe abakyayina amaanyi museemu emikolo gy'abantu ekitiibwa ekitiibwa omukolo gwa traditional kuhinjira kwanjula nojira mu jini ne sandals mazima ddala nojja mu sandals ate noyagala oyimirira mu bantu okwogera n'embeera ndala whatever gama nze mukolo ngendako bugenzi no
akuyise muwese ekitiibwa. So muyige okwambala. Abantu bano aba wano mu sentro bakisusa n'okisusa bo tetubalinaako buzibu, naye nammwe abakyala temwambala nnyo mayinja ku mikolo gy'abalala kubanga naffe omugole omulemeseza tetumanyi n'abagole ennaku zino kye bayitamu. Amayinja gasusse agagomesi. Amayinja gagomesi jjukira ennaku zino abakyala bakola wiigi ne makeup, so omugole takyalina really makeup ali special n'enviiri kati ate n'ogattako gomesi y'amayinja. Omukolo si gugwo. Tone down. Yambalako ku kintu nga tekireekaana nnyo so that omugole omugole asigala mugole naye tewetaga kikola kiringa okwambala a white long dress ku mbaga y'omuntu nga tena kya round ofaaki mpozi nga bawadde theme color white, so a big round white. Ogwo nze ninayo ekiteeteeyi ekya white kya round wekiti ennyo nabulwane gwenkigabira nti nakyambala lwayirumu batwali ku awards twali eyo Makerere n'enkyambala zaali awards Royal Gospel Awards. So nenyamba olugoye lwa white naye luli mu case simanyi na lunaku lwenyiza kulwambala kujjako dduwa muyimbi naye tekisoboka awantu wala wonna terugenda. So tone down. Tujja bagamba ngu mikolo kati olugoye lujjeemu kajjukira abagole bapangisa ate nammwe kati gye mupangisa. So engoye nedda nogamba nze mpolo nagamba lwa mugoye nagamba anze lwobompa. So mutoningeeko mu abakyala especially abakyala ba wano mukisussa wano mu centro nti baagala okulaga nti be basinga. Mwambale bulungi ku mikolo. Ekigira kirumyemu kale naye temulina kyakukola mbalumbyemu abantu. Don't outshine. So bwe twogera ku bantu abafumbo abaagalana kye tugambye nti bw'oba ng'olonda omwagalwa manya this is the most important or the second most important. Esooka kukkiriza Kristo. The second most important ye muntu ono gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna. So ono yagenda okumakinga obulamu bwo, your mental health, your kids, your financial future, ye mukazi wo, ye bbaawo, kyonna ky'olowooza ku bulamu bwo. It is either Halloween or Christmas every day. Omukyala gw'olina oba omusajja gw'olina. That is life or death. Ate tugambye for life. Kati oba ogenze mu Christian marriage nga amateeka we gagambye consent y'abazadde enkulu. So enkolagana n'abazadde, omuzadde bw'agaana funa engeri gy'oyogera naye olabe bw'omwagaza omwagalwawo omunnyonnyole asobole okukkiriza ogende n'omukisa ogw'omuzadde. So we twogera ku mateeka oba ku bbago lino oba etteeka eryagala oyisibwa erikwata ku bufumbo already tuyina eririwo, so bayina kye bakyusaamu na kwongererezaamu. Bwe tunuulira obufumbo obwa Christian obadde bwe twogeddeko lulina okuba nga bukwasaganya n'obulombolombo bwonna ne practice y'ekkanisa okusinziira mu okola ki bwe bagattidde. Bw'oba ogattibwa mu kereziya obulombolombo bw'ekkereziya buli ki? Bw'oba ogenda mu balokole obw'abalokole buli ki? Bw'ogenda mu Advent si kye kimu. So mu kereziya bwe bagamba nti olina okusooka okuba nga oli mu Katuliki okugatta, then ekyo ky'olina okukola. Bw'oba bagambye nti olina kubeera mu Anglican okugattibwa, ekyo ky'ogenda okukola. Kati olina okuba nga ekkanisa egamba nti byonna twabikola era yakola buli kimu. Lero olupapula lw'ogenda osembayo. Era kizibu nnyo ekkereziya oba Anglican Church oba abalokole okugatta nga tokomplayinze, togoberedde biragiro na mitendera gy'olina kubeeramu. Bwe bagamba nti bakwetaga counseling emyezi 2 weeks 2 comply ky'oba olina okukola. Era bw'okigaana tebalina we bazzaayo empapula ewa registra ne bagamba nti kati bano twabagasse. Kati eyo authority ya gavumenti eri awo gwe baba balonze. Kati bwe tugenda mu customary marriage bwe bw'obufumbo obwaffe obw'ekinnansi obwa eggwanga lyo ndoza gyekyo tribe yo n'ogamba obw'ekinnansi bali bajja kulowooza ogenze nedda. Kati buno nga eggwanga mwova tribe mwova erina obulombolombo bw'obufumbo. Nja kugereza nze mu Buganda kwe nsinga okumanya nti mu Buganda senga alina okuba ku mukolo, omuko aba ku mukolo, taata gwe mukolo gw'omwana omuwala mu Buganda. Senga, taata n'omuko. Okay. So abo abasatu be bagaba omuwala ono.
ne ssenga ne balyoka bajja omwana agenda kwanjula nti baagala na kubeera mu maka ga taata.
mugenda okubeera nga babagattira oba obufumbo bwamwe gye buva gye bugenda okubeera. Kati tugenda mu bufumbo buyitibwa customary marriage oba obufumbo obwa culture zaffe obwo buli potentially polygamous. Kati obufumbo obwo okubeera nga ddala buli recognizingidwa nga obufumbo ogenda kukola ebintu byebimu nga bw'olaba ebiki amateeka gasaba ebintu byebimu. Notice olina gwe wagamba nti ogenda kufumbirwa ogenda kwanjula oba mwakira bukezi ne mutegeka ne mukola omukolo era gavumenti temanyi nti bakwanjula. Okwanjula nako bakoleko notice. Kasitoba ng'ogenda kufuula marriage. Kati obeera nga nabukola sikoze notice. Bw'oba tokoze notice nga togenda register nga tekiina buzibu. Especially abantu abagenda okwongera maaso bagende mu church. Eno just requirement yaki. Gwe togenda kuba married traditionally. Bw'oba ogenda genda mu church weeyongerayo bweyongeze. Kubanga church ekusaba bride price. So traditional marriage ogenda gikola, okwanjula ogenda kukola. So kuwandiise ng'obufumbo wandiise church. Kubanga byombi tosobola biwandiisa. Naye osobola okuconverting obadde traditional ne bufuuka obufuuka Christian. Okay. So osobola ogenda bugenzi ne bakwanjula ne bigenda. Naye bw'oba oyagala kukoma kwanjula ng'ogamba nze ffe wano we tugenda okukoba olina okuwaayo notice ne bakutimba ne mukola obufumbo ne babuwandiisa. Kati eno notice ne bakuwa marriage certificate. Ewa registra kati gye mugenda yonna bagattira ezo divisions ziteekebwa tugenda laba waliwo ebitundu babisala nga divisions nti Kampala etwalibwa office eri wano kino kitwalibwa office eri wano so ne baregister ne muteekayo notice eyo waliwo foomu ze mujjuza kati ezo foomu ne batusaba obufaananyi bwammwe ne babatimba ekiraga nti bano baagala fumbirigano ne mugobera emitendera then ne mugenda maaso kasita babakkiriza nga mugenda maaso. So kati obufumbo obubeera celebrated nga buli recognized ngera wabaddewo omuntu abugatta registrar gwataddewo kakati bono obuli customary yes babaga mwakola notice mwagiteekayo kati wano ku mukolo gw'okwanjula oyo registrar abeerawo. Yes alina okuba nga yagira yabawo empapula mukiikiridde yetabaawo naye notice eyo bw'ebeera babawo empapula ze mulina okujjuza then ne muddayo ne mulukima. Kasita ebisigadde byonna mu bigoberere ebbaluwa ya taata bajjajji basaba byonna ebigenze maaso tradition ne baregistering obufumbo bamwe ne babawa marriage certificate. Kati certificate ye yejja nga ya traditional marriage nga balina certificate eza Christian marriage. Ejjanga eriko traditional marriage. Nkwaniriza tuli mu program tambula n'okumanya webale kubeera ng'okyali naffe. Tusooke tuzimbe Pentagon kwata essimu yo onyege *2 londako omutendera namba 2 okugamba pe merchant otekemu merchant code eri M070 tekamu omuwendo gw'ensimbi egenda kusaba reason tekamu church oba HPMI oba Pentagon wereza ku namba emoka ka sente wa House of Prayer Ministries International olwo otekemu pin obanga tukoze ekyo sente zibola zitwala mu bank. Tulina account mu bank ez'enjawulo tulina mu Centenary Bank, Stanbic Bank, DFCU Bank, Bank of Africa ne Equity Bank. Mu ttabi lyonna eryezo banka osobola okugendayo n'oteekayo ssente ezo account ebeera mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Tuzimbe buli lunaku nga tetukowa togwa maanyi zimba buli lunaku tuli ku bufumbo. Batubuulidde Christian marriage eri monogamous. Olina okuba nga ofunye consent ey'omuzadde mwembi mulina kubeera nga muli Christian ne batubuulira eya customary marriage eri potentially polygamous. Woba oyagala obufumbo buno bubeere nga buwandiisiddwa kola notice olina okuwaayo notice nga buli obufumbo buli obwa civil oteekayo notice mu office eya registrar. Era ku mukolo ogw'okwanjula akiikiridde registrar abeerawo okulaba ng'obufumbo bwammwe obwo bucomplyinze n'amateeka. Then bamale baba registering bakuwe marriage certificate ebeerako traditional marriage. Naye twakugambye buno bwo buli potentially polygamous. Era omwami bw'agenda n'awasa omukyala omulala nga naye nga bagenze mu byakwanjula nabo bakomyawo tolina buyinza bugamba nti bannange ate mbuweekubira enduulu mbu bakugasseeko mukwano
amateeka tegakukkiriza ekyo kikola kubanga bakugambiddewo buno buli potentially polygamous. Katweyongereyo. So obufumbo tulina obwa Baha'i, simanyi oba wana abasinga babukola, ndoza ne tutabugenda munnyo, naye olina okuba ng'ogoberera ebitendera gya Baha'i. Islamic marriage eyo naye eri polygamous, potentially polygamous, ate era ejja kubeera nga olina okuba ng'ogoberera byonna amateeka gaabwe nga we gagoberera ng'eyo eddiini. So bwe tutunuulira omuntu ayagala okuba ng'owasa oba ofumbirwa mu mateeka, biki bye weetaaga, tuzze tubigonjola ku katini nti weetaaga kino n'oteega kino, waliyo kye bayita notice of intention to marry. Kiki weetaaga? Obufumbo bwonna bwe tumenye, oba customary oba civil oba Christian oba Baha'i oba Islamic, obwo bwonna oba Hindu, bulina okuba nga wabaddewo notice mu mateeka g'e Uganda. Notice eyo of intention marry, nti njagala kuwasa. So etteeka ligamba nti abantu abaagala okubeera mu bufumbo bajja kuwaayo notice okutegeeza. Bajja kutegeeza registrar w'obufumbo. Now katujjukira twagambye tulinayo registrar general.
Damu ne basaba. Badda kyaki eddamu neesaba ewa registra omulundi omulala. Ne bakuddamu. Ne baddamu. Ne bakutimba. So singa obudde oyinza ogamba bannange emikolo gibadde gituuse omukyala n'alwala oba omwami n'alwala. Nti wabaddewo nga bwe twagambye 21 21 wekibadde naye nga tulina etteeka erigamba nti omuntu akuze wa 18 ssemateeka kati bw'oŋŋamba nti bantu bakulu bwe bayingira obufumbo kitegeeza 18 19 basobola okwewasa naye ate eno etteeka ly'obufumbo ne ligamba 21 kati ne wabaawo okukoonagana kiri kye bagambye tukiharmonizing tubigatte tulabe ng'etteeka livaamu ddunyi kati nga bagamba omuntu yenna ali wansi we 18 tasobola kuyingira bufumbo. Naye kale 18 kitabani kyange nga kito. Kale kati kikuze. Bwe bangamba nti 10 ng'ani akitwala? Kikoleyo ki? Obujja bwa maama. Nyagala bakeresa weno. Fela najja nakugamba nti agenda kuwasa. Nyinza okulaba bw'osooka n'okankana essaawa eno. Soka nogenda n'osaba essala nga tekutuka. Era bwe mbanga kyekyo kye basazeewo bombi baba balina kuwasiza mu nju yange ne mbawa ekisenyi kubanga tebaba bakyetaaga ate era osomesa bagenda kola ki tebalina kye bamanyi obufumbo si kwegatta soka bateeka mu nnyumba yo nsoka mbeera ng'abayindi abayindi owasizaawo n'otendekebwa anyways so emyaka gy'obufumbo okusinziira ku teeka lino gibeere nga myaka omuntu wansi we 18 tasobola kuwasa then netuni ekintu kye bayita consent and premarital counselling. Abantu oba obufumbo mu Uganda nga tewabaddeewo bantu babiri kukkiriziganya voluntarily ababiri abaagala okwewasa muyina okukkiriza
mwembi mwembi mulina okuba nga mukkiriza terya kkaka era bw'oyimirira n'ogamba maama wange ye yaŋŋamba nfumbirwe wadde oli mukulu obufumbo busazibwamu yali taata yali musumba wange be bankaka kubanga nali nfunye olubuto basobola okuwabula n'okukaka kirala bw'otamufumbirwe tugenda kugoba wano tugenda kola ki oya kufunisiza olubuto omulenzi genda ofumbirwe omusajja oyo it's coercion aha abantu bonna abagenda okufumbiriganwa mulina okuba nga mugenzeeko mu counseling counseling eyo esalibwawo abategeka obufumbo obwo baani okusinziira gye bagenda okugattira ekkanisa eyagala bbanga ki singa ekkanisa yammwe etteeka ly'obukatuli bugamba wiiki emu eba wiiki abalokole bagamba lunaku lumu luba lunaku lumu so okusinziira ku
ndi stack mbadde nina okukobera nga nkomyewo notasobola nesisobola kutuuka mugende wa registrar general naye nga twabuukinga eno kati asobola okuwandiika ewa registrar general ne mugenda ne babagatta omukyala n'abeerawo ekyo minisita nga bagamba nti kino kyo twakikiriza katugeze nti oba zoom nga bo balina guidelines nti ne virtual presence yo balina guidelines ebagoberera tukakasa tutya nti yooyo sobola basiba ekiwanja kati ebyo byonna babitunulira so tosobola kukola bukozi mukolo so bw'ogamba nti omusumba abagatta oli ali bweru naali eno registrar general gyokka yakikola kati n'ekirala kye tulina omumanya waliwo kye bayita mental capacity to contract a marriage nti omuntu ono oba abantu bano balina okubeeranga obwongo bwabwe bwonna bukola tekuli mulalu teri tekuli atategeera tekuli ali ku biragalalagala waliwo bano mental capacity y'omuntu nga balina endwadde ez'okumutwe yes nabo tebakkirizibwa tosobola mujja mu ddwaliro n'ogamba jangu tukole endagaano abasawo balina okuba nga bamukliarinze nti ategeera omanyi discharge mu ddwaliro bwe baba discharging omuntu abadde mu mental hospital bawandiika ne bagamba ono tumutadde si nti lwakuba ateredde abadde akyetaaga ebbanga bw'eti naye ssente babadde tebalina zimala okusigala ng'ali ku treatment oba akyali ku treatment akyali monitored paka ebbanga bw'eriti so ebbaluwa yeeraga omuntu ono okuba nti mulamu kati omuntu yenna bw'okola embaga ng'onywedde enjaga mentally toli okke toli soba era osogamba bye nakola nali sibitegeera nali nnyweddemu nali siriiwo bandeeta nga bantamizizza bandraginga nenkola endagaano obufumbo endagaano y'obufumbo ne bweba ya bizinesi y'emu ekyo neki bw'obanga wali totegeera esobola okubanga nti so kitegeeza mental capacity kitegeeza omuntu ono obwongo bwe buli independent from everything and anything ekiyinza okubanga kimuleetera okukyusa endowooza ye oba mwenge oba biragalalagala oba endwadde nnyingi nnyo ezikwatagana n'obwongo so ekintu kyonna ekimuleetera okuba nga takyasobola kutegeera nga bwe kirina okubeera nga munnakyo tategeera nga ekintu kyonna ekiri ku mutwe gwe kikosa ensalawo ye omuntu oyo aba tali mentally capable okukola decision yonna if you can prove nalina yes obwo bufumbo tebulio samateeka kagamba busobola okubeera nulled yes babusazaamu nti wali bwaliwo kati busazizaamu so ekintu ekirala kyekifo kye babagattiramu ekifo kirina okuba nga registrar w'obufumbo yakilicensinga in accordance with the rights customs practices ez'eddiini eyo nti bwe tugamba nti kyabalokole bagenda kyawula nga kyekyo era nga kigenda kuba nga ekifo okusinziira mu mateeka bakyawudde nti kati ekyo registrar gw'appointinze yagenda okuba nga amukiikiriro celebrating those marriages kati obufumbo bwammwe ku church gye babagattira njagala nnyo genda nnyo mu church z'abalokole olwa establishments zaazo nti omusumba wo wadde omwagala nnyo ekkanisa yo gyagala nnyo takuwabya obufumbo bwammwe ekibuzo kiri nti ali licensed ekkanisa erina license egatta nga bonoolaba nti woogula eddagala balina license oditunda kambuuze ekkanisa esobola okubeera licensed naye ng'omusumba tali licensed yes oba omusumba asobola okubeera licensed ng'ekkanisa teri kati ekifo ekyo kye bakoleramu omukolo gwonna kirina okuba mu mateeka nga bakyawula kati ekifo ekyo kirondebwa nti minisita wadde obuyinza registrar kati registrar general ne bagenda nga balonza ebifo ebyo era ekkanisa yeesaba ne balaba oba emitendera gyonna egituukiriza nti ekifo kiri permanent si kyakusenguka kati bwe bamala okulonda ekifo ewaayo amannya g'abantu registrar agabanako obuyinza bwe registrar general
n'afuula ono registrar amuyambako mu okucelebratinga marriage eyo okugatta abantu kye tuyita okugatta. Kati amannya ago mu mateeka gabaayo. Omusumba oyo bw'akeerwa n'ava mu kkanisa eyo, ekkanisa erina okuwandiisa omulala. Naye n'oli asigala nga akyalina layisensi mu mateeka. Naye ekibuzo kiri nti ayina w'asobola ocelebratingira obufumbo ekifo ekiri permanent. Banaye. Kitegeeza naye bw'anaatandika ekkanisa ayina okuddamu n'awandiisa nti ate ekkanisa eyo ono yagisumbamu. Kubanga ojja sanga kati settings z'ekkereziya ze zimu. Wonna w'olaga ze zimu. So bawaayo agamanya g'abapriests abagenda okukola ki? Okukola ekyo. Ne bamutransferinga era kyangu kigoberera nga system esigala y'emu. Kati bw'okera ku makya Katonda n'akuyita n'ofuka omusumba akutumye kubuulira njiri ebyokugatta abantu bireke. Bw'oba paka ng'ofunye kye weetaaga okuba ng'ogatta abantu. Tuli mu requirements. Sagala otuukeyo ogambe ate nze munnange obufumbo bwange simanyi oba butuufu oba buli void bye bino bye tuli mu kukubuulira. Obutamanya tebukuggisaako musango. Akatalekeka. Omuntu yenna ayagala okulimba nti nno gw'owasa talina kyakkosa akulimba. So bw'oba owasa londa omuntu ng'obeesingira ku matching values. Values zammwe bye mukkiririzaamu bye bimu kubanga ebyo bitwala byonna. Bitwala enzikiriza, bitwala enkuza y'abaana, bitwala enneeyisa. Eyo yonna waliyo abantu ng'olwedde balina omukisa bali blessed baawasa abantu ab'ebirooto byabwe naye ng'omuntu oyo ne values ezimu zonna. Njagala omukazi omulungi ng'omukazi oyo mulungi ne byonna ng'abiina. Ojja sanga omukazi mulungi naye era nga ya mulokole mukatuliki munno musiramu munno. So values ze zigenda okukola obufumbo. Nga Bayibuli wetugamba beauty is deceitful era efeedinga. Omuntu ono mulungi naye ebigenda obbanywereza awamu by'ebintu bye mukkiriziganyaako ng'abantu. Tebakulimba mukwano. Omuntu gw'owasa akukosa twagambye either ojja kubeera mu Christmas obulamu bwo bwonna oba mu kirooto eky'entiisa obulamu bwo bwonna. Weegendereze match your values mubeere nga zikwatagana ebintu bibanguyire. Siba bulungi weraba.